Pastor Bugingo buchaba mutenda kuvuma Bobi Wine koluno yali nyeje gava eranga abantu banja bavudde ne bamwambalira ku nsonga zino eza Bobi Wine. Nsonga ziva kuki? Nsonga ya Mabugo oluvanyuma lw'okufa kwa Munakatemba era omuyimbi yali member of parliament owalubaga South mu parliament eye 10 okuva 2016 paka 2021 the late honorable Kato Lubwama eranga ensonga ezo za leso obuzibu mu ggwanga. Zasooka mbayimbi nga Bobi Wine called them beggars, yet he never called them beggars. And after that kati ziri hanze zitusewo musumba Pastor Bugingo abadde ku kituuti n'awoleza Bobi Wine omuliro bajjo n'amugamba tondabanga ngenda kuwa kye bayita level era bwe tuwogera level agimuwadde. Tubaniriza ku mutugu wa Uganda Mukamooli. Smash the like button, comment and share. If you're watching us for the very first time, endeavor to subscribe to this channel so as not to miss out on stories that we do upload in here on a daily. Allow me to leave you with Bajjo Alfonso nga asabula Pastor Bugingo olw'okuwalampa Bobi Wine ku nsonga za Mabugo. Uganda batasobola kumanya nti noba n'obuwumbi 10 mba mwavu. Kwanza abasajja bakukutale mu 7 n'ebisala ne tubimanya. Kakati ekintu ekisinza okusibira mu 7 mu ntebe bana abo opposition abefuna nti bo opposition nga baze kukusambuza na nafu ya sijja kumusalira musango sijja kusalira onali bompuga musango mpuga yamanyi byakola yamanyi wagwa musajja mukulu enako agiraba kubanga Uganda batasobola kumanya nti noba n'obuwumbi 10 mba mwavu. Kakitegezo bamuwumba tutu. Kakati no mwana Kyagulanyi mwamumalamu amaanyi alikati abamu ni mukumukuba nenga tusobola baga network ya fembe bateredde owulira nti Bobi Wine ono gwe mulaba Bobi Wine gwe mulaba mwandi badde mu mwana omusaala ate nga bani abagumu banna Uganda mwandi yesonze nga sente ne mumuwa omusaala network eteredde kakati Pastor Bugingo juna mulabye nenga abamba ziga muntu agengere kuno Pastor Bugingo njaga kusomesa professor asomesa yagala genda sina budde mumpite Pastor Bugingo nyamba muntu omwantege atagengere kuno Pastor Bugingo Mukama bwakuyambanga nakusaka ekisache tokikozesanga bubi omwoyo omutukuvu gwensinza agaba ekirabo omwoyo omutukuvu bwagamba nti kwezi nkuwadde genda osabira abantu takujjako ndi Mukama Katonda wo nakumanyanga tonnazaalibwa am the Alpha and Omega am the Holy Father of the nation bwengamba nti bajjo nkwadde emyaka 10 kabe mu 7 nga yagala okukuba amasasi takukuba. Kakati Pastor Bugingo yafuna ekizibu Mukama yamutekako ekisa ky'okwogera ennyo Mukama namutekako Bugingo yatandikira mu mafuta nasabiranga ku Bati Valley nagenda ku Bati Valley kulankyawa ng'abuulira enjiri enkwatako Bugingo nga bw'abuulira enjiri toyagala amale kubuulira ki njiri Bugingo nga bw'abuulira enjiri oza ye pastor asinga muki Bugingo kyamuwa erinnya kuvuma Serwadda yamala akazannyoke kwa bannayuganda ate bannayuganda kibasaana mutijja nnyo Bugingo bwe yavuma Serwadda n'afuna following bambi kitalo nnyo musajja waffe wa Bati Valley yafudde ziwa yafudde ziwa Bati Valley yawa Bugingo Bati Valley yafudde ze simanyi lwaki buli akolaga ne Pastor Bugingo Bugingo nti okugendayo kubanga buli akolagana naye akola ki ziwa n'angamba nti bajjangu osabirengako wano ku Bati Valley neŋŋamba ziwa nti omusajja ono ng'abuulira enjiri nasabireko Pastor Bugingo okumala omwaka mulamba ekirigize musumba wo waddala nze bino byenjogera siyogera byakabampaane neŋŋende wa Bugingo nensaba mu Katonda mu ggulu Bugingo kase yayingiramu omuzimu gw'okwagala sente n'ava ku mulamwa kyogamba nti naye ayagala mu yasonda house of prayer takali emakerere nage kenyini nasonda sente naye nga atuwa fake accountability bwe twajja mu kyakyawa yasooka n'atega bannayuganda akabadi nti ye wa mazima yaseka n'atega bannayuganda akabadi nti ye pastor omutuufu azze okutununula omanyi bannayuganda tukyamuka twagala nnyo ebintu ebipya
ate bannayuganda tebamanyi bantu bannayuganda bantu balina mikwano bakuwaana oliko bwogwa nga baseka yajja n'alaga nti bw'osonda ennyumba bw'osonda ssente tulaga accountability ne tuguma Bugingo n'alaba abakazi abangi kubanga nali njagala ku Bugingo ekintu kimu abulira enjiri tasosola mu ddiini ate alina amazima kubanga obulokole buno ogenda mu bulokole owuliriza pasita nakkwatako kubanga ekitugaana ogenda okusaba ku sanda basumba bayaayi ekitugaana ogenda okusaba ku sanda basumba babbi ekitugaana ogenda okusaba ku sanda basumba bamenye nnyo emitima owulira bulungi ekitugaana ogenda okusaba ku sande nti abalokole bano bakoze kyamaanyi okutwala abantu ba Katonda mu muliro abalokole bano bakoze kyamaanyi abalokole bano bakoze kyamaanyi nnyo okulemesa abantu ba Katonda okugenda mu ggulu nti pasita Bugingo yatandika alina amafuta yamala n'afuuka eddebe ekkalo oba yamala n'afuuka eggeege simuvuma neddaze ndi ku pulogulaamu yange ya byabufuzi bwenjagala mesije muyiwereze pasita Bugingo nti pasita Bugingo owedda nga tasobola kufulumya kigambo kibi ku muntu ng'abuulira njiri kuba bayibuli egamba nti one of my greatest commandments is love naye Bugingo asiga bukyayi nti kwezi pastor omutuufu talina kubeera mu byabufuzi tosobola kukwata kazi noganze bannanga omusumba mpagira muhoozi that is wrong ng'oli musumba kuba ze ndiga ya Bobi Wine obongobye pastor omutuufu tasobola kugamba bannanga Museveni abeewo pastor omutuufu alina okuba uniting factor he must be a unifying factor nga talisosola mu ddiini tasosola mu ggwanga tasosola mu kibiina kya byabufuzi yo pastor muki pastor omutuufu Museveni bajja amuteekako emikono pastor omutuufu Bobi Wine bajja amuteekako emikono pastor omutuufu omulugwala bajja amuteekako emikono pastor omutuufu kakati bano abalokole kye bakoze abasinga nti basize kye bayita obukyayi ng'ate enjiri ya Mukama waffe etugamba yagala munno nga bwe weeyagala kati Bugingo bw'otandika osiga obukyayi ku Bobi Wine kitegeeza omenye etteeka lya Katonda ery'amaanyi eryokwagala Katonda yalina amateeka abiri ag'ensusso yagala munno nga bw'okola ki naye akeera ku Kyagulanyi is that a church kati nekyo kikulage nti abagoloberezi temukyalina gye mudda because Katonda gwe tusinza kwagala Katonda gwe tusinza ayita kwagala buli lw'okwata akazindalo n'ovuma Kyagulanyi n'ovuma abantu kitegeeza ovumaganya obulokole omenye etteeka lya Katonda nga omusantu olina gy'ogenda gudda Bugingo ogw'okusiga hatred zisobola kujjano nenvuma Bugingo era sobola kujjano nebagamba temugenda mu kyaki ya Bugingo sobola kujjano nebagamba bannange eno kyaki mbi wabula nnakujjano bagamba nti bane twagalane ensi n'okugira kwayo ya Mukama tugeze mu bulango okitegeera bulungi bannayuganda kwezika ababuuzeeko abano bali kuno bangi bakwogeze mu bulango babuuzeeko abantu bangi bannayuganda mwenna gye muli mbalamusizaako mwebale nnyo tuli wano ne mukadde waffe bajjo tuli mugenda mu maaso n'okuweereza ow'ekkanisa endala kale kati wapinga katuveeyo kale kituufu yangwa temetemera abantu njagala kugenda tukyayira budde katuzeeyako kalamu pasita Bugingo kyakoze mu mukiwagira olwokuba temukkiriza kumwogera kwagira naye tetwagala kumwogera ebigambo byange nze mbyogera si bya TV mugambe ebigambo bajjo yabyogedde yabivunaanyizibwako naye mutya nnyo mpozi muli balokole bajja kuloza mumulwanyisa mumutya mafia kati tugende producer twogereze ebyo byokogera mbimanyi muntekeko omusango nze mbyogedde nakambye yogerere nti nze mbyogedde ku Bugingo nenga mutya nnyo Bugingo yabatiisatiisa dda kudda bwenti kale kamalize kire ekyamabugo mbadilakwa nti ngenze mumwoyo just njagala ekyamabugo yakoze bubi kubanga ffe abaganda tusala mabugo kati ekyo kireke kakamala okimaliriza mbagambe nti abaganda tetusala mabugo anti poliza kwezi kankigamba abantu nti abaganda tebasala ffe nze ndi musajja muganda omuntu awadde siringi 10 yenkanankana n'omuntu awadde milioni 10 era Kato Lubwama abadde bulamu nga Bugingo tamuyamba
ne muli batiitizi nnyo. Mbakulisayo nnyo mukuumulako okwo nembeebaza okubeera nga muli ku program yaffe Morning Express. Ndire muganda wange bajjo kirya event. Kato Lubwama yagenda ati Kato Lubwama lwaki bamusabira. Disclaimer. Buli kyenjogedde ku TV kino kyange. Si kya TV eno. Nze nkivunaanyizibwako. TV eno tekkiriziganya na byenjogedde ne lwaki bampise. Temuddamu kumpita nga mulina abantu bemutya. Pastor Bugingo mwogerako nze mwogeddeko. Era kimunjogezaako mpuliriza Kyamabugo. Nze ndi musajja muganda nze mukasa ndi Saalongo. Omuntu wawasingi 2 yenkanakana omuntu awadde milioni 10. Ate amabugo tebagasala. Era sente y'amabugo tebagibba. Omuntu yena ayina ng'osologana obba sente y'ekibi ey'amabugo osigaza ki? Amabugo gaba mutima. Omuntu yawadde Kato Lubwama nga afudde milioni 10 yenkana ne bajja atamuwa lize saatola amabugo. Nagano tola amabugo kwange birungi nabikolera Katonga mulamu. Kwezi Abaganda tebasala amabugo. Abakatulicho gano Ne Bobi Wine okujja okuziikirako kwezi. Bwa Kato Lubwama ne Kato Lubwama tabadde kyali wa Bobi Wine. Bobi Wine okusituka obusitusi n'akojja n'akuziikirako. Ekyo kintu kisinga amabugo ga Bugingo. Bobi Wine okusituka obusitusi n'agenda n'aziika mu lumbe yagenda emutundwe ekyo kiraga nti Bobi Wine is a true leader atasiba grudges ku mutima. Wandibadde osooka kuwa credit Bobi Wine nti omuntu abadde asuula Bobi Wine agenda ali ekasasiro. Mukufa amulaze nti mbadde muganda wange katono nnyo nti Abaganda mwena abandaba not tribalism tetusalira muntu mabugo oli waddembo gawa oli waddembo butagawa because guba mutima kakati bwe bamuwadde amabuga amangi yavuddeyo mu ntana era munnange yagenze Kato Lubwama amabuga ge bamuwadde singa bagamuwa mulamu kyo gamba bandi badde waliwo enkayana Kato Lubwama badde nga n'emizannyo ku TV za balokola abeeyogeza nti babadde abantu bali bamuyambyeko ndera njaga tulebe okufuna nga public sympathy nti bwe mumanga temusobola kuyamba abantu nga bala musirike because ife tetusala mabugo awadde siringi 10 n'awadde siringi 2 asinga yenkanakana awadde akawumbi because omulamba gwe gwatagenda kuddangulu kati nti abaana ba Kato Lubwama bakomye kubekitizako mulumbe nze ngenda okulwana nabo bwogenda okufafaga kakati yagamba muteri awadde akakadde soka yambe family eri mu mbeera mbi ate gundi honorable Nsereko wali ne tujja kufafagala kulanga family ya Kato Lubwama ekola ki kakati mwawulenga abantu abagala kabampane nze manyisagala kabampane obulamu bwange bonna nze lwaki mugamba ndi arrogant because ndi riyo nze kwezi kadola bonkezeza nse kimanyi nti no mubadde mumuno gwe ne Kato Lubwama abasajja abasinga okubeera ne tamale mirundi abali arrogant enyo nda kuba tuli baliyo kwezi mbasi kwagala kwezi nze ngamba nti kwagala Kato Lubwama ninye bodo okujja wano kakati njagala mumanya abantu abamuleke okuta kalicha yaffe nga n'okwogera ku mabugo amabugo tebagabba amabugo tebagasala amabugo tebagakola mu business era omuntu yena goba wa mabugo n'agabba ayasigaza ekisiraani ekyokubba amabugo era omuntu yena abamuwumba tuutu ajja n'agamba kati basonzeyo mmeka oba yabadde alina ekigenda kyokubba amabugo omusajja oyo ngayagala kumanya budget yago buliza lwaki gwe nga Saalongo nze ndi Saalongo ate ndi musajja muganda ndi muganda no waddala no bana baganda geregere nzaliwa mukono muganda nakabala si bukyanga mbeerawo siwulirangako muntu agamba nti otuwadde amabugo matono kiba na kisiraani mutujja kiba kisiraani ogamba nti otuwadde amabugo matono amabugo wali omulamu wampaako kapito wongedde nkusondera amabugo bwe wali omulamu wampa mmeka Kato Lubwama yawa mmeka Bobi Wine tewali yamukolera ki kati lwaki Bugingo afunirako sympathy ogenda okola n'erinnya ly'omusajja kakati kyegwamba kwezo kitegeere gwe abantu abamwe